Assalamu alaikum. Okusinzira ku kyatuusewo last time live yange mwakiraba naye njagala bagamba right now ndi fine and I'm safe. Era nabagamba mugende mwekebeze. Sina bwe nagamba nti mulwadde. Naye nina ekibuuzo kyange kimu. Era njagala waveeyo abanene mu ggwanga babiri bokka be baba bakiddamu. Okinabalemu okuddamu oba ne bakiddamu obubi nga nkirekera ba commenters. Ekibuuzo kyange kigamba listi y'abaali anjite mponye abalala oba njireke nabo balwaze abaana bammwe. Simple question. Listi etiiwe oba erekebwe, tukume ekitiibwa. Tugireke tukume ekitiibwa. Gwe muganda wange nkubuulire kawala kamakirini kyekatukoze boyi ayayayaya nze naku ssatu sigenda ku mulimu. Kitegeera sikyanaaba, simanyi sibitegeera, simanyi kikigenda mu maaso mu bulamu bwange. Muganda wange kawalako twalinako eno ddiba Alex yakola ensobi n'aleeta akaana ako. Yakaleeta akaana ako mu ruumu yaffe, twalimu abalenzi nga 5. Nga bw'obimanyi muganda wange akawala nga kajagujagu nga kazannye eno kazannye eno. Kati ffe we twakizuula ne tugaana naffe owaaye tukole ki katukazannye. Naye muganda wange si byangu. Ayaya simanyi kye tugenda kukola kuba nze contract yange sigenda kwekebeza ku medical. Sigenda kwekebeza contract kanjireke eggweko, nja kuddayo buzzi waka. Naye muganda wange bw'ondaba ssaawa zino nzenna ebintu bimala ne binsiiwa siiwa eno nga mu joints muno n'ensiiwa neetakula n'enzija n'amabwa kabina wonna. Muganda wange simanyi kye tugenda kuzzaako naye mwana simanyi nze n'ebigambo byanzigweddeko dda. Ekirungi tekayogedde mannya gaffe, ffe katugumireyo eno. Naye akawala katusse. Naye ne Katsi oyo naye Katsi mwana twamulabako n'ako akawala yajjako kakimambu akayamba oba kataasa biki. Katsi naye agende yeekebeze. Katsi mwana kanako muganda wange kansoke mpumulemuko.